Atandikidde no ddala wansi abarasta gye bali bayiya ssente eneriyo sobone studio moso okubeera nga ate weekubisiza ebifaananyi era abantu abalambuzi bangi bajja ddala naye nga bw'otunula wali emicungwa weegiri bw'otunula wali ennyaanya weeziri bw'otunula wali entula nziraba weeziri kwegamba tubakolera ddala ssente nga bwe twakusuubiza nti buli katale konna tujja katuukamu tujja kutegeeza wajja osobola okugenda n'oba nga ate ofuna ekintu ekimu programu eno ebifa mu katale ku BBS Terefayina eyaffe eyo gy'oli mu kulaba. Twagala okwebaza abasuminga live ku www.bbstv.tg. twagala okwebaza abasuminga live ku Facebook namwe thank you so much. twagala okwebaza mikwanja ffe abatu following ku TikTok programu ebifa mu katale. twagala okwebaza mikwanja ffe abatugoberera ku social media platforms zaffe zonna. So tuli katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Eggaba buno bwe buyiiya obumu ku buli katale eno. Akatale kano kalimu buli kimu naye ate n'abalambuzi bajjayo oyagala kulya ku ssente zo oyagala kulya ku kyannyanja ekisiikirewo byonna gyebiri buli kintu ky'omanyi ekikolebwa mu bulamu obwa bulijjo olunaku luno ate weekiri mu katale ka Ssaabasajja Kabaka. Njaga kusooka kuwaako omwana wano akuba ebifaananyi asooka atubuulire lwaki yasalawo okuyingira omulimo guno ate najja ku katale k'abeene mu bifo byonna n'osalawo kugamba nti nno ozzeeno lwaki tewatandika ekifo anti eno abacakaze bangi bajja tebajja kukoma nti olw'okuba mulinayo abayimbi tewali balya ssente zaabwe balya buli ssente zaabwe bajja kulya lla bajja kulya lla bagiyita lla ng'oli kavubuka kato ani yakuwa amagezi agatandika bino ebintu gye mu katale ate gwe mwoba oteeka ebifaananyi anti yaso munnange aso embeera ekwatako no nga tolina kyakuwa ogamba owaye kampambane ensi eno. Wasoma biki? Sina kye nasomera kuwa sigamu nasoma nnyo wabula nange najja okusaba omulimu ne bampa omulimu ntandika nawe okwekozesa. Kati olina boosi wo wano? Ye yagenda nze nekozesa kati gwe weekozesa. Omulimu guno gusanze otya ogw'ebifaananyi? Tulaba abantu basinga kwettanira biro laba byakunywa juice mmere n'ebifaanaganako ng'ebyo. Ekirowoozo wakijjawo ekirowooza nti bw'oteekayo bizinensi efaanako ng'eno mu katale osobola okukola ssente? Kirowoozo sigamu no nze yakireeta wabula nina gwe nasangawo yakireeta nze just najja kukolerawo bukozi ssente ne gunnyumira nange ne ntandika okuteekamu. Ogusanze otya omulimu guno? Si mubi nnyo. Kati wano mupangisa? Tusasula mu katale. Kati ekifo wano osasula buli mwezi osasula buli lunaku? Tusasula wiiki ya ssente meka? Atula ku BBS yage ekirala wemala okumbuulira ngenda kubuuza ekirala wiiki ya ssente meka zoba osasula? Anti kati buli omu nga tuliwo bangi naye buli omu osasulayo omutwalo buli wiiki. Mwandyagadde abantu abalala balina ekirowoozo ng'ekyo ekyammwe okujja nabo babeegatteko bakole omulimu nga gwe mukola oba ennamba eriwo emala? Ennamba eriwo already nyingi. Eyitiridde? Nyingi. Mwagala abamu bagoba? Tesobola bagoba wabula togaana abalala bagala. So basobola n'abalala basobola okujja kati buli omu n'agezesa bugezesa mu kisago? So okujja n'ogezesa munnaye tomanya. Omulimu guno bbanga kiri awakagukolera? Ndi myaka guno nvuga gwa kusatu. Guno ovuga gwa kusatu. Olinawo ebyenjawulo by'okoze? Mbirina wadde si byamaanyi nnyo. Nga ki? So okwebeezaawo nesuza kikulu webaka nava waka nava wa mukadde naye kati nange nesuza era mukadde wange asobola okunkubira naŋŋamba nina obwetaavu mu kintu nga bwekiti nawe n'omuyambako era nesigaana. Webale kukola. Bubaka ki olina omukyala? Sina mukyala. Tolina mukyala? Olinda ki? Beba kusooka kugejenga gundi. Gwe jangu. Abasajja kye bali nnyo njaga bubaka ki w'abakozi banno bwe mukola omulimu ogufaanagana bwe guti? Abubaka bwe mbawa bwakukola bakole nnyo omulimu gwaffe mulungi kituufu ate gwa kitiibwa era bateekemu balongoose bizinensi yaffe kuba si bizinensi. Okutandika omulimu guno omuntu kimwetaagisa ssente nga mmeka? Oyinza otandika miliyoni nga 3. Nga 3? Omulimu ne gubeera nga gukola. Kale amannya ogambye ani? Amannya agange bampita Sharif. Katiita abantu buli ayagala okujjako Eggaba kubanga oli ku TV nnene bwajja abuuzaani okola akasente mukisa gukugwiridde olonze ekyapa mu mannya go. Kituufu nkoola abantu bonna abali eyo mujje mu katale k'Eggaba tukuba ebifaananyi bifulumirawo buli kika kya kifaananyi passport zonna tuzikuba so nsobola okujja olunaku lwonna ne weba weekend nsobola okujja n'okolagana naffe.
Mulina okusomozebwa kwe musanze wakati nga mukola omulimu guno. Bowe kulyera kungi. Nga kusomozebwa kyoko. Ntera kati obuzibu bwa musana kuba tukolera mu musana. Tebabakkiriza kuteekawo kisiikirize. Kyakibeerawo naye kati nga omanyi empewo. Twalina tensi naye empewo zimenya kati. Kale ku BBS Terefayina kwe tuli muganda ffe bale kubeera nga totulaba onawo osinza okubeera nga totulaba tukoledde leero mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Eggaba. Njagadde nkutandikise ku layini eyo abalambuzi gye bali Azizi ndowooza omwana omulaba okitegedde abalambuzi baze kati oba bamusomesa ki oba amugamba ki ateeka okuba nga naye amukakasa ng'ateeka okubaako obubaka bwamuwanga bunene ddala. Njagala okuba nga ate nkuyisaamu eno ffene gyali kati ate njagala nkutwaleko ewali mukene nti bino byakulya gye biri naye nga tubakubiriza okuba nga ate mulaba programu zaffe zonna maaso ku ggwanga ebeerawo buli Lwakusatu ate n'Olwokuna pale etuulira ddala ekulemberwa mukama wange omukulu Danstan Busuulwa sebo weebale nnyo weebalire ddala programu zaffe endala zonna ezisingako aba n'abakyala onoonyakawo oyagala lumonde byonna osobola okubeera nga ate obisanga oyagala biki n'ebikola bya muwogo bibino gye biri kansooka embuuzebuuza ku mama ngono ambuulireko omwana wattu obulamu bwabusanga oli otya mama wange gyebaliko bitambula bitya bannange bitambula bwe bityo bitambula kitono nnyo nga ne bya buseere okukamala nga bya buseere bitambula kitono nnyo kati gwe ne maali ogijjawa maali eno eva kyaggwa gye bagijja ne bagituleeta nti tugisuubula kati gwe lwaki guno omulimu tegukumenya empewo y'oku mazzi guyinza obutamenya gumenya gumazeewo wano bbanga ki mazeewo emyaka iringa 7 empewo tekuyisa bubi ate lwaki tetuyisa bubi naye nga tunoonya ekyokulya okubaawo kati wano osasula tusasula mpooza just tusasula mpooza tanti tukola lunaku lumulumu sigamba nti buli kaseera leero lwe lunaku lwakatale kati empooza eba ya mmeka mpooza kisinziira byoleese byoyina kati era wano mujja kudda lunaku lulala tujja kudda ku Lwokuna kujja kudda ku Lwakuna kale njagala owe obubaka sooka otumire ku mwami ntumidde abaana bange bonna ntumidde Mande ne banne bonna bali mulungu nentumira abewaffe Nansana bonna ova Nansana nojja eno eno gyembeera nenge waffe yonna Luvule bambi bubaka ki bwowa bannammwe be mukola wano ddala abakazi abalogaloga abo bubaka ki bwobawo tewali bubaka bembawaabo tebalina makulu kale twagala kukusiibula kale taata olinayo obubaka bw'oyagala okuwa abakulaba ku BBS Terefayina ey'obwakabaka bwa Buganda toyina oweddeyo ku BBS Terefayina mukwano gaffe tukwebaza wonna bose okubeera nga totulaba yeno show ennene ekyasinza okubeera ey'akabi bagiyita ebifa mu katale ebeerawo Mande, Lwakubiri, Lwakusatu, Lwakuna, Lwakutaano twagala kuwa ku experience olabe akatale n'abantu beeyisa batya ngezaako okulaga nga nkutambuza paka bantegeezezzaako newoba ng'ozze n'akasenteko basobola okuvuga mu lyato ne bakulambuzaako maaso awo ngenda kuba nkufunira abantu babeere nga ate bakubuulira engeri gy'oyinza okuba nga ate otambuzaamu onoonya ngoye musajja wuuna ayina engoye empitirivu nnyo naye kamuwe ku mukisa ayite ku bakasitoma oba ayina z'abakazi oba z'abaana naye ndaba emmaali nnyingi ddala ate naye asobole okubeera nga ate atubuulira kyekiriwo oli ku muzuuli bitambula bitya kano kaki kano ako kalyako ka mumagezi kano ka mumagezi ate ogagaze ne Jesus tewali wasi just masanyu kyekitambula oli kirya ozi wakatuuka mali ndaba osete ogira bugizi nakava gisala kati mukama wange otunda biki ntunda top blouse katuli mu meka lwasa zokka bakasoma bagula mpola omulimu guno ogumazeemu bbanga ki ogw'okubeera ne maali bweti myaka nga 3 si nnyo myaka nga 3 nakabitandika wabitandika nga like ng'ovaawa ani akusikiriza oguyingiremu kati nayiya buyiya kubanga ntobye nnyo mu kibuga eyo omwana kati mba ndi awo ngamba kansubire ku kamaali kano njira mbeerako nako mu kibuga njira njiya n'ensi eno kati ng'oggyeko akatale k'Eggaba oyinako ewalala w'okolera wa eruzire eyo ekamwokya
naye bwayise kati bw'otunda engoye ze ez'olukumi sente oziweza ddi sente nze manyi wenfunira teri musuubuzi atafuna kakati kaama tewali bawulira kati olugoye lw'osuubudde 10,000 luba mu sente kati lwotunda wano 10,000 kati goba olusuubudde nga nze saagala magoba mangi ntusuba nusu 8 nange ndyako 2 n'ofunako 2 zono sente nnyingi n'obala nti olunaku bwona otunda engoye 100 nga 5 oba 5 n'ogatta 2 ebyo oba okubye sente zo mba nfunye ekyenjagala ate ndya nnywa ate mba sibbye emmere ogijja obijjawa bino okutuuka okubireeta gy'obisuubula naawe ate okubeeko kyokozeeko tubijjayo mu tawuni eyo mukama wange mu tawuni wa naffe tulagirire twagala kutandika kukola genda muhaamu mulimu engoye genda mugundi simanyiwa ku mukwanako edyawo nabasalirawo endibootaawo kati woyingiramu owina engoye kiba kyekyo kiba kiwedde kasi ofuna ka kapito otandise kusoomozebwa ki kwe musanze ddala abali mu mulimu ogufaanako nga bwe guti osuubula emmaali yiiyo mulina okusoomozebwa kwe musanga nga mbutuufu ekintu kibanyigiriza si nnyo ogamba nti mufube nnyo naffe mutugambe ku bakasitoma mate gye baguza layisi n'ebintu binyirira ne basigala tebatuwagira bulungi okitegedde naffe teekamu transport tukola biki tulina okulya ku mmere abaana basoma naye tetwagala magoba mangi mwagala magoba matono twagala ku matono nyo n'ebintu byaffe bisobola okutambula bigwewo nekyasuubulayo ebirala empewo eno ebayisa etya nga mwe abakolera ku nnyanja kati fe empe eba etuyisa bulungi mwagimanyiira kale bwayovako obusembayo yita bakasitoma bonna babuulire buli nti bajjenga wano banoonya ani bwe baba bazze wano ayagala ebyaka byanoonya ani wano baba banoonya Vincent ate ddala God Vincent bw'obanga ozze eggaba gosa okubeera nga ate onoonya n'obeera nga ate ofuna ematumira ne ku mukyala oba girlfriend wange aliwala aliwa ali Mbale kale ku BBS Terefayina we tuli olako olwaleero wewale kubanga atoto n'osa okubeera nga atotulabira tuli mu katale abasajja baabo bali mu kukola baleetse emmaali balina obusawo buli kimu osobola okubanga Ggaba eno katale kawamu abantu babeererayo ddala okulaba nga te obulamu bwabwe babukyusa njagadde nkulage kati ate neekunva bw'obanga oli eyo oyagala mukene naye agenda kuba atubuulira mukene wa bbeeyi mukene wa layisi bw'amala okubeera nga ate atugamba of course ajja kuba naye atutangazaamuko amugjawa yaava wali n'ayanika wano n'afuna azizirabedde oba baleese manda liri eryato ayayayayayaya terigwamu ate lituddeko n'abantu ssebo Katonda wamma ddala bw'obeera eno obeera ddala abantu ne bagenda kujja kulambula ke katale ke tuliko akeggaba njagala okuba nga ate nkutambuza mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi njagala okulaba nga ate obulamu mbutambuza mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi nkulaga abantu ebyokunywa byonna b'obyagala abantu batunda lumonde abantu batunda ndaba juice mungi nnyo gwe sigenda kubeera nga ate njogera amanya ge kubasobola kubeera nga ate mumalayo sooka obuzebuuzi kuba tuleba ku BBS Terefayina oli utya Jibaliko ali atya omwami mulungi ye mwami ani mwami Sega Waluna sooka omutolere ku salaamu mutolere jangu tudde bulungi wano producer ngambye twesese tulemuko naye nga tubakubiriza okulaba BBS amugirabe nnyo ebintu bingi nnyo jangu wano bulungi tuterere bulungi nnyo uli otya gye tuli ndaba otunda ebyokunywa ndaba otunda mukene ndaba otunda ebiveera kikyosinga okumanya okukola byonna mbikola kuba mirimu mirungi gitambula lwakuba nti kati ebbeeyi eriwo ennaku zino etusobedde ebbeeyi eri waggulu nnyo ebintu byonna birinnye sukaali wa bbeeyi tukamula obutunda tetulina bwe tubufunamu mukene tumusuubulira mu bbeeyi bafu tugisuubula $7,000 mbadde manyi mwabali wano ate buli kimu mukifuna bufunyi mwabali wano ku mazze bijjira mu bbeeyi munnaaye kati gwe mukene omugjawa mujjaeyo zindeere oluusi mujjaeyo kati guno omwalo gw'Eggaba watuukirawo butuukizi bintu oba nagwo musuubulako watuukirawo butuukizi bintu ebintu byonna ebiri buno keba emmere keba ebiki keziba ennyaanya byonna biva ku mazzi netubifunira wano wano mufunirawo obufunizi omulimu guno okusomozebwa ki kwogusanzeemu ng'okola ebintu biri ndowa mukene akuyita byokutwalizeewamu mukene oyo tumutunda agaana ovaamu ssente netutundira muloosi naye olw'okuba nti ate ye bizinensi eriwo n'olemerako oluusi n'ofunako ekitono oluusi ne bigaana bwe bityo okamazeemu bbanga ki akatale kano akatale nkamazeemu emyaka 12 emyaka 12
Tola gwe mulimo guwagenda okuzuula nga gwe kituufu gwe gusinze gw'osaana okubeera ng'onywererako. Byonna tubigezezzaako kuba tutunze ku biveera, tutunze ku by'okunywa paka era ne tudda mu mukene bwebityo embeera Ebiveera bino byaki? Ebiveera ebyo bya greenhouse. Kati ekyo kiveera kiba mu ssente mmeka? Kisinziira bunene obunene bw'ekiveera naye ekisookerwako ebbeeyi entono. Ekisookerwako mu bbeeyi entono kya mitwalo 3.5. 3.5. Awo ne tudda mu 6 kisinziira bunene bw'oyagala bwe tukuwa. Ngwe mwe mubijjawa? Tubijjayo Ntebe. Mubijja Ntebe. Kale bubaka ki bw'obasuubuzi banno bw'okola nabo mu katale ka Ssaabasajja kano ak'Eggaba Beach? Abasuubuzi bannange mbeebaza nti tuli tukoze era mwetuli. Era mbakubiriza ne batunde bulungi nga tukola loosi tulaye nga tufunako ekitono kye tuba tufunyeeko. Ate era mbatumidde nnyo nti bonna mbaagala nnyo Mukama abawe omukisa mu bizinensi zaabwe ze bakola. Kakati njagala kumaliriza. Oyinayo essuubi ly'okuva mu mulimo guno oba olabira ddala nga watuuka kati kyaggwa kino bw'okinywereramu kisobola okukolera ebisinga? Nina essuubi okuvaawo singa mba nfunye ate ekitambula obulungi. Sobola alemera mu guno omulimu kubanga nagwo tumenyekera bwereere tukeera ate tufuna kitono. Wasoma ki gwe nga tonnajja muno ebyamala okukyankalanya n'osalawo n'ogaa nti kati kankole ekizze? Nze nali nsomyeko byonna bye nsomyeko ne bigaana kuba nali okusinga njagala kubeera musawo. Naye kati yali ampeerera fees bwe yaggwawo naye nkoma ku ekyo ne ntandika okweyiyanga embeera eriwo eno. Baana bameka kati? Baana bana. Baana bana. Kwagaliza nno birungi byereere. Amiina. Mwebale kukola. Nkulabire yaani ku Terefayina. Gwoga bonna mbagambe nti ani abatumidde? Abatumidde bamuyita Nansambatteewo. Nansambatteewo Muzirangabe. Kale njagala okubuuzaako ku mukyala bannaye ng'okyasobola okukwata ku njala za mwami wo n'ozisala. Weebale nnyo weebalire ddala. Abakazi ennaku zino tebakyala kusala ku basajja baabwe enjala. N'osanga omusajja ng'enjala zimulinga bakozi ate mbadde ngenda kwogereza nnamulimi naye ate nga bulimi si bubi. Naye n'osanga omusajja ng'enjala zimukoma eri n'ogaano talina mukyala muganda wange Robert. Gukwata omukazi akusaleko ku njala mpozi nga omanyi abantu tebakyalina laavu kansooka endaba ono gwe sooka ombuulireko buulizi. Omukulu omusala ku njala jangu wano bulungi. Abantu bakulabe ku Terefayina ya Ssaabasajja Kabaka. Leka naawe situka gwe nawe mwebi. Jangu wano wamma Azizi. Soko tubulire. Omwami omusala ku njala. Yes sir. Okyamusala? Mu mwezi oyinza omusalamu enjala ennaku nga mmeka? Emirundi ng'esatu. Ng'esatu. Kati mbuuza. Yakusaba nti owa egeetu. Nedda ssebo. Oziraba otya? Goto omukebera omukazi wo takebera ku njala. Akebera? Nafuna kiki oba Azizi? Nange simanyi. Agira watu ogira ng'ozisikayo ng'omusalako omusajja. Ekibeeraawo mu katale okolamu ki? Ntunda butto. Butto? Lwaki gwe wasalawo okutunda? Ye aliwa butto? Mayi mutambuza nnyo ŋŋambo kati ovudde ku mudaala gwo ojja baga nti abakazi b'omutale muba n'ebigambo kati ekikujja ku mudaala gwo gye eno gy'otakolera kiki? Nzize kunona byakunywa. Wadde ozze kunona byakunywa. Omukyala ono muwe ebyokunywa bye. Nansamba. Omukyala muwe ebyokunywa bye. Njagala gwa 2,000. Muwe gwa 2 abadde anoonya okukuseera kati nze bampe gwa mmeka? Bakoyo gwe 5. Tumira ku Mr. njagala kusiibula omwami wo bw'oba wamugoba tukitegeere. Bw'oba wamugoba tukitegeere. Mutumireko. Ntumira tata abaana bange. Mwami ani? Mwami Richard. Omwami Richard. Ate ddala. Matovu. Timwagala nnyo. Omwagala nnyo. Kawundo kakubye eddirisa yakimala. Byonna. Kawundo kakubye eddirisa yakimala. Yakyala. Yakyala bukyazi. Mugamba akwanjule. Ajja kwanjula naye ensawo bya Katonda. Ensawo ekyagiraagiramuko. Naffe katubasabire. Ate bw'agenda ng'okwanjulanga onkubiranga essimu tujja kubateeka ku yewange. Omukolo gwammwe ensi yonna ekole ki? Egulabe egutegeere bulungi nnyo. Bampadde akananansi ka 5. Nansamba mpa akananansi kange. Gwe mpa akananansi kange Nansamba onoonya okunjira naye nga webale neyanziza nnyo neyanzeege mukyala matovu
weebalire ddala mukama akuddizeewo bampadde akananansi era akananansi ngenda kanywa eyo lebo gijjeeko yinza okungobya kano akapapula kajjeeko bayinza okungoberaawo ne bagamba dipato watandise okulyako ku ssente kano akabisi ke bampadde kakolebwa the farm chief ndowooza wazizimba mutuufu the farm chief mugende musobola kubeera ng'ate munoonyaako nange muganda ku mikutu gyange egy'emitimbagano that is the farm chief obeere ng'ate otunoonyaako genda ku YouTube subscribe omala okusubscribinga ate osobola n'okuba ng'ate onyiga kadde kali ke bayita notification bell obeere ng'otufollowinga ffe tuli mu kulima olabe buli kimu oyinza kulima otya obutunda oyinza okulima otya ennyaanya oyinza otya okulima kasooli n'ebirala bingi nnyo okulaba ng'ate obulamu obutamu abaana beebo Azizi nga bw'abakulaze sisobola nakuddamu sinza nakusinga Azizi tobalaze tolazeyo abaana abo abaana mubalabye abali e Ggaba kale paka olunaku lujja kubeera lwanca mbagaliza n'oli mukube short Azizi oyo yadduka oyo mukube short abeere nga ate yeeyagala kale bwete wetubadde olunaku olwaleero tubadde e Ggaba mu katale ka Ssaabasajja Kabaka kumaze abantu bangi ddala nga era bw'olabye yenze Departo Kateregga the microphone gulu ate neera Azizi kwali ku kamera ate neera Robert Waali ne Kiwa yatuvuza okulanga tutaze okutambuza ekikyo mu ngeri kyasiza okubeera akabi a very good afternoon.